Jatango moya tuse yewabera wenjawulo tatango moya tuse yewabera wenjawulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Aboluganda Mukama yebazwe senso balaba ku mumbejja wa Yesu. Lift up your faith altar. Manyane dabozi yanso mumbejja wa Yesu enikese mukuru buweereza mumbejja wa Yesu. Lift up your faith altar. Abagatwegattako abapya senso balaba muwulire eddembe yebanange mwasiibye mutya era mwasuze mutya kansuubire nti nno ffenna tuli bulungi buli omu n'akadde ke gyali afunyemu obukosefukosefu nsaba Mukama akumponyeze abadde aweddemu essuubi nsaba Mukama akumpeera essuubi kulw'ekisa kye n'okwagala kwe kubanga ye Katonda atusuubiza buli kyonna ne kituukirira. Yes, omusibe ayina ebyonna byonna by'obadde otambuliramu afiiriddwa nsaba Mukama akumponyeze. Ayebuuza ebibuuzo nsaba Mukama akuddemu. Mwebale kunneegattako wiiki eno yonna tubadde tutambulira ku mulamwa ogw'okuzuukuka baganda bange tuzukuke wonna we tubadde twebase nnyo. So sharingira ku munno, likinga, commentinga, omupiira yakatwegattako biki by'oyizeemu, commentinga, subscribinga nekyoba oyizeemu kyonna kirekakawo mu komenti. Mukama abampeera omukisa abanjagalira ennyo nsigadde nze omumbejja wa Yesu enikese. Yes, katweyongereyo n'obubaka bwaffe empya yakatwegattako emabega eyo obubaka eyo gye bwatandikira asobola okujoyininga n'ogenda n'osoma n'oyiga obuwa we tulina otutambula tukoze tutya okubanga tetubeera mu kwebaka. Mbagala nnyo naye Mukama yasinga okutwagala. Katweyongereyo. But do you buy that opportunity or you wait for pastor to tell us to pray? Then you said pastors preach tea the whole time. Agambye bw'ati kale nno tulemenga okwebaka ng'abalala naye tutunulenga tulemenga okutamiira. Aleluya. Kale nno tulemenga okwebaka ng'abaki abalala naye tutunulenga tulemenga okutamiira. Kubanga abeebaka beebaka ekiro n'abatamiira batamiira ekiro, naye ffe kubanga tuli ba musana tulemenga okutamiira era twambale ekyomukifuba okukkiriza okwagala n'enkofiira n'essuubi ery'obulokozi. Katonda omulungi Yesu. Solution eri awo. Oba abalala bakoze ekintu togamba naaza gundi ng'akikola sisita gundi ku kanisa y'egindi nga bakikola. Bwe kiba kibi nga naawe kiba kibi kireke. Etagyamanya ng'abasumba abanene nnyo. Kakati nga gundi namuwanika mbala mumusiza tukyamuwanise mbagambe kibamuse mbagamba naye nze naze babuulira Yesu Kristo kakati olwokyogamba kati saze kwogerako naza kubuulira Yesu yamusiza naye nga gwowanise era yenga bwamulabye nti munene naye kiraga nti mutini asobola okumusitula. Kati yaba akyali munene omunene bamusitula kati. Haleluya. Kati ate tetwebakanga abalala oba aliwo omunene gwe gomanyi nga nakiyeebakamu ne yeebaka. Bwe togenda naawe otyo. Don't do it because that big person has done it.
Pastor gundi yakola kati olonze. Pastor did this and this, what about me? Ate temwebakanga abalala. Don't sleep like others. Amen. Katonda omulungi yebaze. Sijja kusula. Olina okunda. Tugenda kusaba. Tugenda kukola ki? Tugenda kusaba. Ebinyiriro tugenda okusabira mu luno wansi. Kungobaga 2:19. Lamentation 3. Eky'omukisa omulungi tewabiwandiise lyandibadde likususseeko obuyi. The good thing you have not been read. 2:19. Lamentation. Bwe tugenda okuyibira tusabe. We are going to play from Lamentation 3:19. Otekeeko omuleko. Then you go back home and rest. Golokoka okaabe mu kiro ebisisimuka we bitandikira. Kukumula ebituli mu mutima. Kukumula ebikuli mu mutima gwo ng'amazzi mu maaso ga Mukama. Yimusa emikono gyo gyali olw'obulamu bw'abaana bo abato abaagala okufa enjala mu buli luguudo olutandikira. Katonda atusaba okugala tutandika okuba nga tugolokoka. God is telling us to arise Tumukeko ekiro. to wake up in the night. Tukaabirire Katonda. Cry out unto Tukupe ebiri mu mitima gyaffe. pour our hearts on Tusabire ebintu. so that we may Bagamba pray. okusabira abaana. When he says let us pray for children, Akugamba kusabira ebintu ebikuvuddemu n'okuvaamu trying us ebigenda okugaso enkya. pray for the things that have come out of us to help Katonda us. era byagala okutugyamu There are things that God ebigenda wants, okugasa enkya. that the things that are going to help us. Be bano bayisa abaana. These are Kuba the omwana children. bw'amala okukula akugasa ggwe n'agasa n'eggwanga n'agasa They n'amawanga. help their villages, they help their country and everyone. Waliwo Katonda byagenda okujjamu bigase amaka ago, bigase famire, bigase n'obwakabaka bwa Katonda There bonna. are things that are going to come out Atugasegase n'abayita that baabo. are going to benefit Kuba baba everyone bavuddemu ggwe. because they are coming out. Kati agambye tugolokokako. God is telling you to wake up, Haleluya. rise up. Golokoka okaabe mu kiro ebisisimuka we bitandikira. The watches in the night. Kitegeeza abalanga batandika kusisimuka nga bwe baddawo. When others Bwe bajja are ate olisooka for otambula. you, you are sober, you are Katonda omulungi yebaze. Amina. Okukumule And you pour out your heart. ebikulu The important things, ebiri mu mutima gwo. the things that are in Katonda your heart. otandika okubaako ebikulu ebyo And by'okulaba. you tell God the important things that you want to manifest. Mukama And you tell God kino this one nga Sara bwe yakaaba. as like Sarah cried, Ana bwe yakaaba. like Hannah cried. Ebikulu ne bivaayo mu And there are things that gasamuzi ne gazaalibwa and ne somehow gagasa amawanga. and they Naye benefited us. n'agasibwa. And he was raised. Katonda omulungi yebaze. Amina. Katonda omulungi yebaze. Amen. Kubanga agambye nti abaana bo nti olulimi lumaliza nga lugamba nti emusa emikono gyo gyali olw'obulamu bw'abaana bo abato Lift your abaagala okufa enjala the children that are mu going buli to luguudo fail. olutandikira. They are going to fail. Bingi ebyagala okufa, There are things that are bingi dying. Katonda byakutandikamu, There are things God naye started. omulaba abifuuwa ayagala But the devil bizikiriza. is destroying them. Bagamba nti mu buli luguudo When they are saying that mu makubo mangi ebintu bingi ebikuvaamu, there are so many naye buli kimu roads that come, kyekimedde kyagala kufa. but everything is Maka not gaagala done. kufa, Everything, byagala kufa, everything wants to kyagala die. kufa. The job wants to die. Kyagala oyimugooka omukaalidde. God wants you to cry out, to rise up and cry out. Ebibadde birungi. There's things that have been going wrong. Haleluya. Amen. Tusabamuka ku bigere. Let's wake, raise up, arise. Esaala yo maze ogikuwa. They have told us that prayer. Sabajja gisabira ddala nnyo ng'olowozeeyo wakaawo. Pray that prayer even when you go back home. Erinnya erya Yesu. In the name of Jesus.
Ofuge tata wange nkuita ofuge sebu katukule kofuge